atenderezebwa gulumisibwe oyo kitaffe ettonda ne maama namugereka abawanga obwangwa mu buwangire bwabwo weewaawo mbogombogo kyewagula erizaala enkambwe gwaka sigwa kuzikira mwasiibye mutya bakika kyange ekirungi kansubire nti mwasiibye bulungi wamu nammwe abampuliriza mu bika byammwe ebyenjawulo mu buwangiro bwammwe obw'enjawulo kansubire nti tata tonda ne maama namugereka abakuumye bulungi weewaawo ndi kitangaala basindikira ekitangaala ndi kwagala mbasindikira okwagala weewaawo olwaleero njagadde okubeera nga mpisaawo obubaka buno eri bazzukulu bajjajja waliwo omusamba munnaffe omu bisirikirwa omusambwa bisirikirwa yafunye obubaka ekiro kyeggulo nenjagala okubeera nga mbugabanako wamu nammwe musobole okubeera nga tubufunamu ekyokuyiga ngenda kujabulamuko katono naye waliwo kyenjagala okubeera nga tukigabanamu ffenna yafunye obubaka ng'alaba alina waali nga waliwo amusekerera ng'amugamba nti lwaki ompaayiriza okubba ebinyeebwa maama we n'amugamba tofaayo naye nga ekigambo kyembadde njagala okujja mu bubaka buno era ekyabadde ekikulu kwe kubba ebinyeebwa kitegeeza ki mu buwangiro bwaffe oba ne mu kiseera kati kye tulimu mu buwangwa ebinyeebwa oba ekijanjaalo kitegeeza amaanyi g'okikyala mu butonde bw'omuntu mu ssuuti mwatudde naye nga mu butonzi bwaffe tutambulira mu bulongo era nga tewaliiwo kimu kisobola kubeerawo ng'ekirala tekiriiwo ekinyeebwa oba ebijanjaalo kitegeeza maanyi ga kikazi ate nga kasooli kitegeeza amaanyi g'ekisajja we tudda mu nkola endala eya energies oba ekimanyikiddwa nga amaanyi agakola ffe ekitangaala ekitutuddemu kye bayita muzimu kubanga tutambulira mu zeros ne ones ekitonde ekisajja kikolebwa ekigambo ekimanyikiddwa nga light oba ekimanyikiddwa nga ekitangaala then omukazi oba amaanyi ag'ekikazi kye bayita okwagala so ekitangaala n'okwagala we byegatta then ne bikola obutonzi obutuukiridde kanziremu ekitangaala n'okwagala we byegatta then ne bukola obutonzi obwetuukiridde kati bwe tuyita nze naawe nga gwe muzimu ogutulimu ogwo ogutudde mu bulongo obwo obubiri kitegera era w'obeera nga ogenze obuziba mu science akola oba mu energies ezikola omuntu omusajja yateekamu ensigo nga gye bayita omuzimu
then omukyala lyekkubo oba omuzungu kyayita poto eyo eyitibwamu then nezimbibwako olugoye ku muzimu ogwo ng'otuuse mu dimension eyo gy'oba otuuseemu. Omusajja yafukamu omuzimu nga gwe bayita light, then omukyala n'akuwa ekkubo erya poto erimaliriza ne litunga ekyambalo ekikola omuntu mu dimension gy'abeera aliko. Kitegera kati mu nsonga eno omusambwa bisirikirwa babadde bamugamba nti abbye ebinyeebwa nti kituufu atandise okubeera ng'akozesa amaanyi ge ag'obwa maama ng'agamba nti ndi kwagala nkusindikira okwagala naye osindika okwagala okyayina ebbanja erikutuddemu erya butali kusonyiwa. In fact mu kirooto kye yagambye nti waliwo omuntu eyamukola ekikyamu ky'atali musonyiwa. Kati ekyo tekisoboka kubeera ng'okozesa amaanyi ga ndi kwagala nga mu muzimu ogugwo ogw'omuntu ogutalina bbala nga gukyalimu ezo ensobi ez'obutasonyiwa oba okubeera nga teweerabidde, kubanga w'obeera teweerabidde byamabega then tosobola kuforwardingibwa maaso kye tuyita okukyusibwa oba okuyimusibwa, omuzungu kwayita ascension. Yagalagaana bantu bangi abali mu lunaku olwaleero abatazze nti guno gwe mulundi ogusoose okubeera nga bajja. Nedda tuzze twinkaneetinga emirundi mingiko. Abamu bagenzeeko ne ku planets endala nga bagenze on mission ng'era bwe bazze ku mission ey'olunaku olwaleero okutaasa maama Nattimba okuva eri Omulabe eyamulumba oba eyalumba sphere gye tulimu, kubanga teyalumba gundi yonna naye sphere gye tulimu yagirumba n'agifuula oba n'agissa okuva ku mutendera ogwokuna gwe twali tulina okubeera nga tutambulirako n'atussa n'atuteeka ku gwokusatu ne tufuuka fallen angels. Era ffenna babadde balivinga ku mutendera guno tubadde ba fallen angels paka we tuyimusiddwa okutuuka olunaku olwaleero nga tweyongera okubeera nga tuyimusibwa okusobola okubeera nga tudda ku mutondera gwe twali tulina okubeerako ogwa fifi oba dimension ey'okutaano. Nkitegeera. So tewali one session weesobola kuproceedingibwa nga osindika okwagala nga tosonyiye ebyo byonna. Era gye tulaga mu maaso bagenda kubeera nga bakulaga obulamu bwo bw'ozze ojja otambula. Abamu ojja kusanga nga wali mutemu, omulala ojja kwesanga nga wali mu nsonga nga ddala ng'amazima we bazikulaga mu birooto byo nga woonaabeera obifunye ng'amazima tewali muntu mulungi. Mu incarnations ze ez'emabega nze nga nze gye bandagako kansharingeyo katono. Nalikoko mu time nga ndi mu bw'obulongo bwange naye mu bw'amayanja nga ndi ddala mpologoma omutwe katugambe kubanga ndi mu bw'obulongo obwo. Then nembeerako ku simanyi oba yali planet eno naye erabika okuba yali planet ndala nga yali esusse wano ate we tuli. Bo baali
bakyusa abantu nga babafuula zombies era nga bwe badde bagenda okikola wano nga transformers already nga zatandika okukola. Then nalaba nzikizibwa oba nkyusibwa embeera nga ndi kulwana na transform emu. Saategera oba ye yanzita oba ki awo wennakoma. Naye nga grid yali ekyuse, simanyi oba planet eyo bagitaasa oba, naye awo wennakoma. Anyway, tuli energies, tetufa. So oyina okwesonyiwa nga ggwe obulamu bw'obuza oyiseemu kubanga buli ku mwoyo gwo, ku muzimu gwo, oyina okwesonyiwa. Step namba emu. Ekirala oyina okusonyiwa ensi kubanga ebiseera ebisinga oddaawo n'ogamba ensi eno mbi, ensi eno endiko empalana, naye ng'amazima tekuyinaako mpalana naye ekuwa ekyo ky'oba osabye. Ebintu bye tulowoozaako over time ebyo byetu projectingibwa naye tubisaba otya. Okozesa amaanyi ga I am oba ndi bulamu. Twevuma ensi nti mbi naye nga yeffe twetondako ebyo ebibi ebitujjako kubanga tukozesa amaanyi gaffe ag'obutonzi ne twetondako. Era nga bwe nabasomesa nti wogamba nti ndi mulwadde, nkimenyawo siri mulwadde naye nkigezezaako ng'okusomesa era obeera ekyo tekijjirawo mangu naye over time buli kiseera w'obeera ng'oyogera twetekako obulwadde obwo. Nze naawe tetusejjaamu, tubadde tujja nga tukikozesa ne weetekako embeera zonna, katugambe bwavu oba ki, mu mbeera ezo ez'enjawulo obeera weeteekako ekyo. So manya engeri w'oyogeramu n'obutonzi kubanga ensi eri munda mu ggwe. You are a little cosmos eri munda mu ggwe. Oli kikopo ekya butonzi nga we buli bwonna. Kyova olaba nti nno oli Katonda atuukiridde. So sonyiwa ebyo byonna byozze weeteekako wooteeka ku cosmos ennamba oba obutonzi obulamba bugisonyiwe kale. Naye nga manya nti nno obuzibu bubadde buva ku ggwe kubanga gwe kyosaba over time mu corrections buli mentioninga kitonda. Y'ensonga lwaki ekigambo kitonzi oba oli mutonzi atuukiridde. Buli we weeteekako ekyo gwe kennyini okyetondera. So sonyiwa obutonzi bwo, sonyiwa sphere oba kyetwandiyisenga obutonzi obubeera mu charges eya energy busonyiwe. Ekirala sonyiwa abo bonna abakusobeza. Taking a just example eyabo abaliwo. Okusonyiwa tekitegeeza nti weerabidde naye okusonyiwa okuviira ddala ku mutima gwo nga ne w'obeera olowoozezza ku muntu tomuwanda lulusu. Kye bayita okusonyiwa okw'omwoyo. Nga ne w'obeera olowoozezza ku muntu tomwagaliza kibi naye nga tekigaana kubeera nga omanya nti nno omuntu oyo fine naye nga omusonyiye mu mukusonyiwa oyo omusonyiwa tomwagaliza ate kibi. Kye bayita okusonyiwa okwaddala. Naye nga tekikugamba nti nno nti kati ate fine kirungi ogende oshaking hands naye w'obeera nga tosobodde then nakyo kibeera up to him. Gwe kasita obeera
okoze ekikyo katukola tutya okubeera nga osonyiwa abo ababeera bakukola obubi oba bozze osobya oba mwe muzze ababazze bakusobya mu bulamu bwo katugambe nti mu life gy'obadde omanyi zibiriza oba sooka okole list y'abo abantu b'olowooza nti bakozeeko obutali bulungi mu bulamu ng'olowooza balabe bo kola list y'abantu abo naye ky'olina okumanya nti nno ng'ojja mu ssomero lino waliwo abantu abamu be wakola nabo agreement nga balina okubeera nga bakuyisa mu mbeera gye bakuyisizaamu osobole okubeera ng'okula kikkirize kigaana oli kijjukira ng'otuuse ng'ofuuliddwa embeera ng'otuuse mu bwakatonda bwo kitegera so omaze okukola list zibiriza tuula nga waliwo entebe visualizing oba teeberezaamu nti waliwo emmeeza manya eteereddwa mu makkati wammwe omuntu oyo gw'olaba oba gw'olowooza nti nno muyina ensobi naye leka atuule opposite naawe jjukira omuzimu gwe teguyina gwo nsobi kubanga gutuukiridde leka gubeerewaawo naawe otuule then mu makkati ku ntebe teekawo ettaala eyaka omuliro ogwa bbulu guvisualizing omuntu oyo mutegeeze mu birowoozo omugambe nakusobya naawe wansobya oba wansobya mu ngeri eno ze mmanyi ne ze sitamanyi naye nsaba twesonyiwe ntegedde nti nno wakikola ku lw'okubeera nga onjigiriza era kyekiseera ntadde obusungu bwe mbadde nkuyinako wembeera nga nnyina ngeri yonna we nakusobya nsaba onsonyiwe kirumira obaani gwe muleete kubanga gw'omuzimu gwe guli pure then kyenneerabidde mpozi yita bajjajjaabo beetooloole ne bajjajjaabe nabo bavisualizinze nga bazze yita kati ng'omuganda yita jjajja jjajja Lubowa ne jjajja Namuzinda kubanga jjajja Namuzinda yaliwo okubeera ku lw'ekitangaala muyite osobola okuyita bajjajjaabo mu biti eby'enjawulo gw'obeera oyagadde yenna then ng'omaze jjajja Namuzinda mulabe nga akutte effumu lye alitadde awo ewali omuliro ogwa bbulu waveewo ekitangaala kikube nga kya white oba nga kyeru nga kigenda kabutobuto ko oba ku kkundi lyo ne ku kkundi lyoli ekitangaala ekyo kibagatte wekiggwa then yingizaawo omuntu omulala okusinziira ku lisiti yo dda ku muntu omulala oyo gw'olowooza nti tembadde temukwatagana bulungi era kola ekintu kyekimu okitegeera kati awo ojja kubeera nga otudde
mu buyinza bw'okwagala kwo. Ojja kubeera ng'otudde mu buyinza obusindika okwagala okutuufu nga tokubbye, kubanga toyisiina w'osobola kuweereza kwagala bantu balala nga okyayina ebbanja ery'okusonyiwa eridda ddala omuzimu ogwo gwe wakola nagwo endagaano, oba gwe ky'omanyi ne ky'otamanyi, oba b'olowooza nti nno baakusobya. Tekitegeeza nti nno bakubira essimu nkusonyiye ebiki, gwe sooka okikole ku ekyo leve eyo. Ne wobeera omulowoozezaako, ne wobeera omwogeddeko, gwe tomusabira bubi, muweereze kitangala, muweereze kwagala, muweereze birungi. Then awo okwagala kwo kujja kubeera nga kuzaala ebibala ebirimu omulamwa. Kitegeera? So nkusaba ekintu ekyo kikole eri buli kinnoomu. Ekirala ku mulamwa gwe mbadde njagala okwogerako ye Omulabe eyalumba eggwanga lyaffe Uganda, era nga we yayulumba ensi. Naye eggwanga Uganda lyali likyalina vibrations eziri high ez'abajjajjaffe. Kati we yalaba nga kubanga yakozesa Europe basically ng'akozesa ebibuga ebya Vatican, ekya Vatican, London, Vatican ng'akozesezza enzikiriza, then n'akozesa London n'akikozesa nga ekibuga ekyebyessente, then n'akozesa ne Washington nga kye kibuga ekikola ku politics we. Era ebibuga ebyo w'obeera nga weegendereza tebiyinaani nannyini byo, byali independent. So yagenda okulaba nga waliwo omugigi naddala bamalayika oba emisambwa oba emisange gye bayita emizimu nga gizaaliddwa mingi mu region eyo gye tulimu. Kwe kusobola okubeera nga yasobola okumanipulatinga omululu gw'abantu naddala abafuzi abaali baliwo ate era nga bali controlled by be twali tuyita ba protectorates, then ne basobola okubeera nga baakola bye baakola. Kati ekiyiwa musaayi ekyayiibwa mu ttaka eryaffe kyaggulawo poto eyakola grid endala efaanagana n'eri mu Europe n'eri mu America n'eri ku mataka ag'enjawulo nga we yali ekikoze. Then n'afoominga government nga influencinga abafuzi, oba omanyi oba tomanyi, nga obeera ku remote. Abafuzi bano karakita yaabwe bafugisa abantu nga badipendingibwa mu kutya. Bakozesa kutya okufuga abantu kubanga amaanyi ago ag'ekizikiza gabeera gafiidinga ku bakuffe bakatonda ab'ekitangaala naye nga batukiipingira mu luzzi olwa low vibrations, that is oluzzi olusooka n'olwokubiri awo we lukoma. Kati abeera ayagala akukiipingire ku mazzi ago abiri oba ensulo eza energy centers ez'ebbiri, then gwaga amaanyi agagitumanyi oba gwe muwulira Trump agamba invisible enemy kwe kafiidingira. Mukitegeera? Kati okuvaawo then government ezo zicreatinga system eya mind control. Nga zikozesa
tools ezimanyikiddwa nga ez'enzikiriza ne bakola mind control tool era wobeera ng'onoonyereza mulaba waliwo enzikiriza ez'enjawulo ezaakolebwa gavumenti ezitudde ku ttaka eryo era nga ziyina ba agency baabo abali implanted ne mu nziri ezaava mu protectorates naye nga emu yaayo za kubeera nga obadde otya mu kutya basobole okubeera nga bafiidinga babboosi baabwe ate bo ne badipendingibwa mu kulowooza nti nno babawa ne batamanyi nti nno obugagga bye babawa kiwaanyi kitegera ekirala gavumenti ezo zikola kye tuyita cultural genocide zimakinga sure nti nno zimalawo obulombolombo n'ennono obw'ettaka obubeera bwasangibwawo gavumenti ezo ezikontrolingibwa kye tuyita action oba kye tuyita maanyi g'ekizikiza agabeera gatalabika agabeera gafuga abantu abo okitegera then gavumenti bwe zityo zibeera ziyina media yaazo nga zisaasaanya obulimba kubanga omuntu okubeera ng'okontrolinga endowooza ye then endowooza ye yeetonda ekyo ky'obeera omutaddemu kitegera kwe bayita okuloga super mu luzungu kye bayita telecasting oba telling you a vision omuzungu kyayita television so government ezo zikola network eya telecasting oba okuloga then zibateekemu programu yaazo wezaagala mwe mukkiririzeemu si ggwe kubeera nga otambulira ku bwakatonda bwo okusobola okubeera ng'otambuza obulamu bwo mu ngeri gye bayagala bakusomeseemu gy'olina okubeera ng'otambulirako kubanga ffe tuli bakatonda abeerowoozesa abatalina kubeera slaves naye abatambulira ku birowoozo eby'omunda n'osobola okubeera ng'obikozesa okutonda n'okumanipulatinga ensi ez'enjawulo kubanga ekituufu tuli batonzi era tutrainingibwa kufuuka bakatonda bannaggwano ku levels ez'enjawulo paka wetusomoka ne tutuuka ku categories ezitonda ennyanja ezitonda emigga ezitonda ebintu ebyenjawulo paka wootandika okutonda chiefdoms then nova ku chiefdoms then n'otonda ne planet bwe bityo it's a training ensonga lwaki galaxies nyingi kubanga batutraining okukola ebintu bino ffeffe nnyini taata ne maama nga bawaakinga nga babeera nga batuyamba okubeera nga tufuuka kiki ekyo kye tuli nga nabo we beeyongera okubeera nga ba-observinga basobole okubeera nga batuyamba mu butonzi bwaffe bwe tubeeramu so invisible enemy ono tumulwanyisizza tutya mu kiseera kino jjukira emmere ye ebeera kutya kitegera ekirala gwe okeepinza otya okubeera nga owekeepinga mu vibrations eziri high buli kiseera kozesa ekigambo ndi oba omuzungu kyagamba I am ndi kitangaala buli w'ocreating ekitangaala munda mu ggwe kisuppressinga amaanyi gali load vibrations then amazzi agakulimu oba ensulo eri wansi nesobola okubeera nga eyambuka kitegera kubanga kati bangi nnyo
Kristo yazaaliddwa kye bayita ensigo mu kabutobutaawo lwe luzzi olwokubiri, naye ensulo emanya ensigo ekyagaanya okubeera ng'eyambuka kubanga okyalemedde mu low vibrations ez'ensi ey'obulimba, kye bayita ekibala oba ensigo eyaplantingibwa ekomanga 6, that is the period eya harvest. So wandikozesezza akakisa kano osobola okubeera nga 6 nga kabaka bulamu tannaba kujjawo kyessa ky'ekitangaala ekitangaala ekya zaabu. Kozesa akakisa kano osobole okubeera nga okkiriza n'akamwako nti nzikiriza bakama bange bajjajjange munjigirize ebituufu, mumbuulire kiki kye nnyina okumanya. Okitegeera? Oddeyo ku lutembero. Kitegeera? Ekirala mu kiseera kino tetulimu kiri very critical ng'era we mumanyi okutya okw'amaanyi okuliwo, naye muyigirize abaana ffenna tulina kwekwata wamu ng'eggwanga tusobole okubeera nga tusindika ekitangaala kyaffe. Muyite mu misoso gino musobole okubeera nga n'abaana bennyini mubayigirize basindike ekitangaala, basindike okwagala eri eggwanga. Vibration eyo weeneegatta then ejja kusobola okubeera ng'ejjawo kye kimanyikiddwa nga invisible enemy, kubanga bano abantu be mulaba be twandiyisa abafuzi bali just ku remote bugologosi, naye buli w'omanya omulabe wo then kikwanguyira okubeera nga omulwanyisa dani okubeera nga tunyigira b'obugologosi naye ate ng'omulabe waali. Nga munnayuganda ng'abaana 1,30,000 kale we tubeera nga sonna tusobola okwegatta mu mawanga gye tuli ne tusindika nti mu kiseera kino kye tulimu ndi kitangaala, nsindika ekitangaala eri eggwanga Uganda, nsindika ekitangaala eri buli munnayuganda, ndi kwagala, nsindika okwagala eri buli munnayuganda. Kitegeera? Ezo vibrations zolaba nga tokoowa buli energy ezo we tunazikola kizijja kubeera nga zisuppressinga darkness eyo, then obugologosi bujja kukola ki? Bujja kukakkana busobole okubeera nga bwekuba ku mutima, ate nabwo busobole okubeera nga butegeera ekitangaala ekibutuddemu ekyo ekyabikkibwa ekizikiza bweddeko, busobole okubeera nga butambulira mu foomu yaabwo obw'ekitangaala, kubanga tewaliiwo yenna yali azaaliddwa oba yali atondeddwa nga wakizikiza, nedda. Kitegeera? Weewaawo endala topic gye njagala okubeera nga mbasomesaako ye ascension fever. Ascension fever eno just nga woonaagamba nti mugenda mu Makyosa, naye woogenda mu Makyosa waliwo symbols oba ebintu by'olina okuyitamu nga kwagala butayagala olina obiyitamu. Kiringa ng'okugamba nti nno ngenda mu nnyanja, oyina okufeesinga either amazzi n'ebyo ebigirimu, kwagala butayagala. So omulabe waffe ye yayagala okubeera ng'amanya nti nno kino bwe kigenda kubeerawo, naye kati nkikozesezza ziti ezo symbols okubeera nga nze nteekawo ekiruubiririra kyange nkituukirize ate mbattiremu, kubanga ye kyayagala kusobola okubeera ng'emyoyo mingi nnyo gifa nga gikyali mu low vibrations, then ba incarnatinge mu nsi endala gy'anaabakozesa ng'abaddu, kye bayita harvest.
invisible enemy ayagala okubeera nti no fine mungobye wano naye kati gyendaga n'abeera ntya ne bakasitoma so kwe kuteerawo ssenyiga. Kati njagala owulirize ascension symbols zino gw'olaba zaawukana zitya ne ssenyiga baba bagamba. Nenga ssenyiga ono basically bamuteerawo kubeera nga akutiisa. Sigamba nti taliiyo era tatta gyali naye manya nti nno decision eri munda mu ggwe. Rising vibrations zo ng'okozesa amaanyi agatudde munda mu ggwe ng'okozesa ekigambo ndi kitangaala ndi kwagala. Okitegeera? Ekisooka ascension symbols oba amakyusa obubonero bw'amakyusa. Oluusi abantu abamu sigamba nti nno buli kimu kibeera mu muntu ku muntu omu naye obubonero buno mu makyusa omuntu abeera n'omutwe ogumuluma, obeera n'amatu agakuwuuma, obeera n'okusiyizibwa mu bulago, wabeerawo ko omutima okubeera nga gukuba mu ngeri ya kika kyawe omuntu n'olowooza nti olina pressure naye kibeera nnomo kubanga obeera okyusibwa okuva mu bwongo oddizibwa mu mutima mu bwakatonda bwe gwe bayita omuliro guli gwe mulaba gwe baalaga kabaka bulamu nga ayakamu mu nzikiriza zammwe. Kitegeera? Ekirala obeera owulira obukoowu. Kitegeera? Ekirala obeera ofuna obuzibu mu kwebaka oba weebaka nnyo. Ekirala osobola okufuna ebirooto eby'entiisa oba ku ebyo bye wali obaddemukko mu incarnations ez'emabega. Ekirala osobola okubeera ng'otuuyana nnyo. Kitegeera? Ekirala osobola okugaana emmere ezimu oba emmere emu. Ekirala osobola okubeera nga ofuna congestions oba kyetwandiise ssenyiga olusenyiga. Ssenyiga ono abeerako mungiko kubanga vibrations ezibeera zikyusa olugoye lwo zibeera zikuteekamu zibeera zikolagana ne poto etudde mu mawuggwe. Kyandibadde kirungi nnyo beera ng'owanda naye ng'okozesa mu kamwa. Kitegeera? Then abamu babeera ne diarrhea okubeera nga ogendagenda emmanju. Abalala abeera awulira ekifu ng'alinga kye bayita ndowooza kamunguluze. Abalala obeera n'ebikusiiwasiiwa n'obulumilumi obumu ku points ezimu ez'obulamu bwo kiri nnomo era teweetaaga kugenda mu ddwaliro. Weeyoteze keeping your vibrations high, then nywa nnyo amazzi wegrounding. Abalala babeera tebassa bulungi. Nywa nnyo amazzi we keeping ku ground, making sure nti tozibikira nnyindo zo. Osobola okubeera nga ossa omukka oguli special ogwa jjajja musoke ogureleasingibwa mu biseera bino. Abalala babeera n'ennyonto oba enkalamata ennyingi. Abalala babeera bassa nnyo oba babeera kye bayita ebikoowu. Babeera n'ebikoowu bingiko kubanga amaanyi g'abajjajjaabo ne bajjajjaabo bennyini abasinga babeera bakusemberedde. So obeera ofuna ebikoowu. Abamu babeera ne oluusi
ndowooza kye bayite ebikoowu, yeah. Then abalala babeera n'obulumi mu ngalo, abalala babeera n'obulumi mu bigere, ku kakonguvule, mu bigere ebya wansi kubanga nayo waliwo awo poto, kitegera. So ebyo byonna tebyetaagisa musawo, tebyetaagisa kubeera ng'ofuna vaccine kubanga kiringanga kugamba nti oli kyennyanja, kitegera, naye ennyanja nti ate togirina kugibeeramu kyokka ng'oli kyennyanja. Oba katugambe nti kale ova mu nnyanja emu ebadde etukula odda mu nnyanja endala, oyina kubeera nga omanyiira bumanyiizi mazzi agabadde luli nga gali katugambe gali polluted, then ne gabeera nga bagayozezza naye nga amawuggwe wagabadde gamanyidde gali polluted, then webagatereeza era ofuna some stabilities, naye nga omubiri gutuuka ne gwo adaptinga ku amazzi ago gabeera amapya. Oba ndowooza muntegeera. So kati gwe woba olaba obubonero obwo tebuli ku ssenyiga gwe bagamba kuba ekiyiso eky'okuyagala okubafuula abazombi. Manyi waliwo abakiteekinze naye it's up to you bwa Katonda bwo. Okitegeera. Omwana wabeera mu ssomero wakola ebigezo abamu ne baddamu era n'addamu ekibiina. So wobeera ogudde kati ojja kuddamu after emitwalo 2.5. Kitegeera? Emitwalo 2.9 oddemu ebigezo, naye ate nga waliwo n'abafunye chance abasobodde okubeera nga 1 incarnation 2 incarnations basobodde okubeera nga bakimakinga. Naye wobeera nga gwe osazeewo oddemu ebigezo after that, ye gwe Katonda. Kitegeera. Ekirala, ekiseera kye tulimu si kya kubeera nga twegayirira abantu, kubeegayirira nti tubalage nti bituufu oba biki, nedda. Keeping your vibration high, keeping a high, weereza ekitangaala, toyomba na muntu, tomulaga nti nno oba gyali yamanyi at the moment. Gwe yogera ky'obeera oyogedde, oba akitwala oba takitwala yamanyi. Tokkiriza kubeera ng'odda mu kunyiizibwa ate akusse vibration yo. Byebyo bajjajja bye bazze batukola ki? Batuwooninga. Mukitegeera. So nga tunaatera okutuuka ku nga mukaaga, njagala kubajjukiza ekitangaala ekya zaabu ekya Kabaka Bulamu, engeri we bakiyitamu. Wobeera nga ozibiriza, visualizing oba teebereza ng'olaba ekitangaala ekya zaabu kikuva mu mutima, ewali omutima gwo, kisaasaanira ensi. Then laba ate nga waliwo ekiva mu nsi kikuyingira, leka free flowing. Kitegeera. Kati ate wobeera otambula during that time, weeteekeko ekitangaala ekyo ekya zaabu kibeere nga kikutambulirako, era olabe nga ovisualizinga nga ekizikiza bwe kibeera kikoze eki tekisobola gwe kutuukako, naye kikukoonako bukoonyi, kikoona ku fensi eyo gye weetaddeko, then ne kiddayo. Gwe kennyini obeera weeteekako obukuumi. Kitegeera. Ekirala, muyiga okubeera nga ekitangaala ekyo ekya zaabu kigenda n'olaba nga kitudde ku mutwe gwo ne kikolawo karingi, nga we mulaba era mu kyaki, nga mulaba Maria, nga mulaba Yesu, nga golden light, oba nga ring eya ekitangaala ekya zaabu kikoze, naawe kennyini kivisualizing. Tukyetaaga okubeera nga vibrating amasannyalaze ago gasobole okubeera nga buli kiseera visualizing nga olaba oyiko engule eya zaabu. Ekyo kya buli kinnoomu.
okitegeera kyali buli kinoomu tekirina kubeera nti oli mutukuvu oba ono ali eki oba ono ali ki kitegeera weewaawo neyanziza okumpuliriza ndi kitangaala nkusindikira ekitangaala ndi kwagala nkusindikira okwagala ndi ddembe nkusindikira eddembe ndi muyiika nkusindikira obuyiika ndi omwana wa taata Tonda ne maama Namugereka abo batudde munda mu nze era ng'ebigambo bye njogera si byange naye by'abazadde bange naawe nga bo kennyini be bakuzaala weewaawo kwesa obwakatonda bo osobola okubeera nga otonda n'okusobola okubeera nga otonda ensi ennungi kubanga vibrations buli we tunaazigatta okutonda ensi ey'emirembe okutonda ensi ey'ekitiibwa manya ensi ejjudde okwagala ensi ejjudde ekitangaala ensi ejjudde amazima n'obwenkanya ensi ejjudde ebyomuyiika ensi etaliimu buddu ensi bwe bityo ffenna we tubeera nga tucreatinga buli kiseera n'ofuna akadde akusobola okubeera nga ocreatinga vibrations ezo then collectively then wetusobola okubeera nga tujja kutonda ensi ennungi ate gye tunaalekera abaana n'abazzukulu baffe weewaawo atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwe mbaagala nnyo